today ku SK MBUGA oloza yakunamye kati SK MBUGA navudde ekyo n'okutambula nti wabadde ombuzabuza nadde ku example tolaba nezzali obwongo gwe baanobako yayina address mu South Africa oba yayina MBUGA aveeyo ati buli address ye nze nabeeranga mu South Africa nga mbeera Rudport Port View Port 83 yaveeyo maze emyaka mingi yaveeyo agituwe nyayine ye Uganda ati ye Uganda gye baate wano wabeerayo protein nagundi ezo TV yagudde kazibwe kapo yavudde simani kazibwe Bashir yavuddeyo otegedde kakati MBUGA mu South Africa beba bakola mirimu ebiri kusamira na kubba ba South Africa tumusirikiridde ebikolimo bye byatambulamu kwegamba tumanyi Katonda agenda musonyiwa aze Uganda ofunye sente olw'amaalo ge ng'Abaganda batategeera omanyi waliwo section yaba oli Muganda lwaki why would you say Abaganda batategeera nawe no amwe hafe Muganda osegedde fe obugunjufu bwaffe twabulabiranga Abaganda abo otegedde tulowooza MBUGA agenda okwogera ekintu you think kyovola nkugambye Kaliisa lwaki takyogera osobola otya MBUGA okugamba nti ebyobugagga byange bigenda kitegeeza tomanyi ngeri gye we bigenda kasuwa lwaki baba muno tebeeralikira wava muno muwagizi w'NRM lwaki tayogera bakirumira teboogera igwe oyogera ate reason zowa za kisiru nti wagenda ku Libya Uganda egenda fuuka Libya ani akugeta let me tell you bw'oba oyagala Uganda efuuke nga Libya mukere mutte Bobi Wine kyogamba muno nkitegera nekyembuuza kyogamba muno SK MBUGA talina authority oba audacity yogera ku Kyagulanyi anti kakati yaddidde ebisesemye ebyo byeyasesemye n'addamu n'abirya why yesudde esooka abantu bakugumiikiriza tebamanyi ngeri gyafunamu ssente oba wali mubbi oba watta abantu kubanga tosobola zitracinga what did you do to have that money kubanga Bebe Cool tumanyi gye yajja ssente yali musabiriza ne bamugulira ndawo ya poti ne bamuzimbira ennyumba President 7 talina nakyabanja no kyekituufu gwe waliyo bamuzimbidde Bobi Wine yekka yakulaga from zero to hero tiyatunda ensenene n'agyako chapa Bobi Wine yakuba akagoma ka Lubendera kasiuka yamuwa million ezitaka wansi wasat by that time Bobi Wine becoming a goddess ntino talina not a god anti katirabayo buli amwogerako bibi why is it like that anti kakati omuntu asobola okujja kati kiringa Obama we yesimbawo nga Obama toyina kibi kyomwogerako okujjako muvumo onoonya kyomuvumako oyina muvuma munyiwanjaga naye ani ataginywa fenkwai na ina Baganda banga balwana olutalo osobola okusula wansi mwaga amazzi n'otanywanjaga bave bonna tubakebere ani atanywanjaga hakati oyina muvuma byanjaga kiriwo ekyakyo kino kirekawa SK MBUGA bw'omuvuma abakazi bw'omuvuma mu African society tosobola vuma musajja nti azadde emabbali gwe naawe tujja kukulaba ng'ofudde baleeta olukunkumuli lw'abaana kakati kiki kyovuma Bobi Wine is a goddess yes because akulaga natandikira ku 10 n'entunda ensenene n'enkolako gwa chupa ddebe n'enzija kakati n'enzimba mansion n'engaggawala n'engaggawaza ne family yange nga sinayingira byabufuzi nga sibye he is a goddess abantu basinga balina fiya nga balaga nti no if just in case Bobi Wine awangudde akalu ayinza okuwanga mugera nkamu washipinga nga abantu bashipinga Katonda bafuna ku magana ne basaala ekintu aboogera batyo bunafu bwa bwongo kyenkugamba nti NRM erina aboogera ebyo ebigambo ne babireeta because they don't have what to say to tell the people Bobi Wine okumuwashiping of what ola President 7 go twamulaba gwa kajje Kampala President 7 we yalinga agenda bwati ngayite bwayise abantu bamuhubiranga ne bere engudo by that time why he was a hope of Uganda abajamani bamuyita the Bismarck of Africa otegedde right now tebasola kimuyita kata nayinza okuddamu ekyo kitiibwa anti no tolaba gwe film tojiraba let me tell you why is Bobi Wine being njogera bwento singa nzija kumukutugo nentandika okuwaana obuwanyi ti Museveni oye buli kimu oye kitegeeza bajja tuli akalunga tetutegedde nyina kwogera bye tubulamu Kawunda yali mu Malawi mu Zambia ne bamuwaana nga bana bawana President Museveni okalya ho kiruba gye yava yamukuba akalulu naddayo Kawunda mu katabo kagamba nti yakaba amaziga singa yali mwana muto nga tazeyuse yali agenda kulemera mu ntebe mu bigambo bya Kawunda mbu yali agenda kulemera mu ntebe sisobola kukkiriza kuwaana President Museveni buli kimu nga mmanya akasajja katutwala ku ground era buli awaana President Museveni nga tamugamba bituufu tamwagaliza yajja kukola kankubuuza ekintu kimu Bobi Wine ayina ebibinga omuntu bimpe biriwa nombuuza gwe kati bibi like ayina faults nga y'omuntu
kati tusoga yanywa ku njaga oba yazaala emabbali naye ani atazaala amabbali n'abo baveeyo abamunenya ani atazaala nko mabbali tanenyezebwa ansobola okunenyezebwa kyova olaba bwe bamugamba kyusa akakofiira wadde yaliwawo n'akakyusa bwe bamugamba registering ekibiina n'akifuna era yabadde kuziika kwa Dr. Kalisa ono muto wa Kalisa WNBS n'agamba nti yajja n'asanga Dr. Kalisa Dr. Kalisa WNRM naye olabye n'agamba yanzize emabbali n'angamba Bob Wine kati biringa wozize ku kalulu biveeko kakati tukusuubiramu tubuulya byogenda tukolera n'abikyusa kati byatugamba kyovula yagenze kalamojja n'ayogera byayogedde tubuzeeyo omuntu mu NRM addamu bebeku Bob Wine nti ekyo kye wayogedde nti nno President Museveni alonda mukyala we okujja wano nti kubba bya bugaga tumubuuze bonna baliwe bati kubanga we don't have credible linako we don't have credible people bono ojja okulumba Bob Wine bajja kufungula ng'oli mubbi aluwa bebeku talina kyatugamba kubanga ne senior 6 ya musala reasoning capacity is zero aswaza ne kololo is not even a alumni of that place kambuzeemu SK Mbuga kino kimulekawa SK Mbuga mabanja ge gamusumbuwa kati kakubuli abantu wengeri gye bakula President Museveni akola statement kati SK Mbuga olaba statement gye yakoze abantu nawe bamuvuma bwe bamuvuma ennyo ajja genda President Museveni agambe munnanga abantu banomesezza kati TV ebadde tekola magoba ng'ayagala egalwewo kakati agenda kudduka President Museveni amugabe munnanga abantu bangazisaawo TV nasarwa President amuwe biliyoni ezo naye ng'akimanyi TV ebadde mumenya agenda akola ebira bwe bate bakula President Museveni kati bino bye twogera ku mbuga bimukolera newankubadde obwongo cupa ddebe talina bwongo nze nkugambye woba oli mu America ng'oyagala kukola research mu Uganda kupima busirusiru bwa bannayuganda totawaana okwata SK Mbuga ne Bebekulu they can be a case study of the stupidity of Ugandans they are the case study otegede kyengabi bwoba oyagala kumanya ku busiru why obusiru babupimira ku reasoning capacity yo gwotegede nkufuna the question would be gwe lwaki otekawo abantu ababiri nga case study z'obusiru because so far beba kyeyanisa obwongo tosobola kuba SK Mbuga ng'owagira President Museveni n'otandika okuleeta ebintu bya violence why do you bring violence two tosobola kwogera ku violence nga gwe polisi yewammwe simanya asimu ono amanyi gonna gali bwe gali gayiseemu yenna muwanvu yenna ennyindo ziri bwezito oba sina munnayuganda ali awo simanya alina amayinja n'okubatya gas mu mmotoka ya Bob Wine ng'olinga ne kibanga ekikoomi ekyo tokiraba tomanyi nti oyo wa polisi aleese violence kati SK Mbuga Bob Wine n'oyo wa police who's more violent kambuzeemu kino kiraga muno mwe abawagizi ba NRM mutidde nnyo okusinga abakulembera anti wuliriza no gwe omanyi kye tulitamu ze buli lunaku mmirayo akaweke ka action kamu ka campaign tweraliikirira nze neraliikirira gwe omanyi kye bayita gavumenti ogikuba akalulu tutuuse okuba nga Gabon akasajja kasobola tuwangula akalulu ne tugaanirako ne bitabuka wano. Today I was watching one of the presidential aspirants amanyiddwa nga John Katumba oyo project nagamba family batanso gitiisa alimba abanja sente kati kankubuulire someone who can't even afford a car kugamba anti buliriza Balam n'abalinga Balam idea yabo okuleeta John Katumba simanyi Katumba ababaganda it was a good idea osegedde nti Museveni yagenda osemba wansi kalulu waggulu Kyagulanyi wasemba asolo tukuba Kyagulanyi ajatambula agamba abantu nze otikinga asooka waggulu kubanga mu byalo byaffe wali abantu bwe bato nga tamanyi kusoma anonya wa kikofiira oba asooka basembayo the idea of Balam and the like okuleeta abo abaana yali nnungi the problem is the cost nti odidde okuŋŋaanyiza biliyoni nga 3 muzibiddeko olwa John Katumba muleeta nono omusajja ayambala ekkooti ziringa z'abalokole ono omanyi abalokole edda bayambalanga amakooti galinga abagenda mu lumbe gonna gabalebera yani oyo muganda omulokola manya mulema omusajja omulema waliwo abasajja abaganda ababiri buli muntu yenna gwolaba ku presidential advisor tola naawe ebinnya tobimanyi kwega waliwo ebinnya bye tugenda okutatuuma baanya baffe kakati nga ekyo Moses Sali basali abo sola teriyo na luguudo sola kuyita Bebekulu Kabangala kakati twategedde erinnya lya Kabangala gwe Kabangala oyo musajja batuletedde WIINO taata wa Mbuga yafiira ku mulimu yali mubbi bwe batuwadde info yafiira ku mulimu nga Balu bwe batuwadde information
lumbu yegirese ye Kabangala wawulidde yegaana kakati Kabangala Ismail aswazizza obusiraamu tebalina kye bongera ku NRM. Let me tell you something. President Museveni bw'aba anaawangula akalulu kano, that's not the issue. The issue is time is against you as the president. Time eri against abantu ba movement. Time eri against President Museveni. Bobi Wine n'omu emyaka 4 wa myaka 38 ansingako emyaka emeka mukaaga musanvu. Kaka musanvu. Bobi Wine ansinga emyaka 7 akyali mwana muto. He became a millionaire nga tanayingira byabufuzi muto gwebo abakwotodde ba kinana kyendo ate noleta gundi ono wattirida muchere oni simanyi oyo musajja we Eastern ayino muchere onoleta Moses Ali sekandi kadaga. Let me tell you, you have to think today nti noba toyagala wisdom byagamba biki byayogera. Bobi Wine time is for him. Mwana muto akusinga international platform. How can Museveni bring back the international platform? He can't. Nga ina ababbi muri mukimmwe ati uliriza nze mulimu gwange kumugambira wano ati simugamba tabiwulira habiwulira. Now ekizibu kyakola bwamugamba leta wisdom bajja muga ayina corona ali mu Nairobi ayina corona ibigwe waliwo appointment birizanse seza waliwo bagenda netumala tuli akalu Museveni agenda kwera abantu tebagenda Katonda watuyamba ne tuli akalu mwatugambe tunagenda mu campaign watugamba waliwo bigenda tuka kubala tunabiranga bimutukako watugamba campaign zitandikira waliwo bigenda tuka kubala tunamulanga bimutukako tola abantu bamugobye obadde kinaawe tugambe eri muto taliyo anti yekumambwe kumya ajja kudda nabagamba gwe tobiraba era yekumye nafuna wali omulimu gwa electoral commission natekawo tent kale wa Kabangala Ismail mwami SK Mbuga Kabangala Ismail Kabangala Mbuga wanu wakunamye naye kigenderwa kye kyokkuula President Museveni ogwo omutwego gulinga kapa oswazizza Abaganda ne Kabaka. Kabangala Ismail Mbuga oswazizza Abaganda oswazizza obusiraamu oswazizza Katikkiro n'abambejja n'abalangira. Kabangala Ismail tuze entweyo giteeke mu buugi bw'oba owulira entweyo tolina byakwogera genda funa abakazi balinga ofuna kuba bamanyira kufuna abakazi bafune funa kabalagala bonna bebakeko nga wookola dani okwogera ebyekisiru ebyo byoyogera tebyongerako NRM bigisula busuuzi. Bw'oba oyagala President Museveni okuyamba ku mabanja go tokunama otyo. Kabangala Ismail bw'oba oyagala kukuula President Museveni genda omukuule nengenda kugamba Kabangala Ismail Mbuga yenna yagambye okwogera ebyekisiru ebyo ku Bobi Wine bw'aba teyakuwadde ssente wallahi gwe weeziise wewedde n'amabanja n'obwo bulwaliro bagenda bukutwalako. Kale bwatu abadde omukulu KAYE Wisdom mu musange ate ku mikutu gyejenjalo wagamba Facebook gwe KAYE Wisdom nze KAYE Wisdom ku Facebook ku YouTube nze KAYE Wisdom subscribe buli ku account yonna nze KAYE Wisdom eri ya YouTube bagibba katutandika mpya era kuba bajja kutuuka babakange muleme okujja tandiko era otuyingira mu December nga babakanze temukyanjako interview gwe ngoberera KAYE Wisdom YouTube subscribe KAYE Wisdom everywhere. Kale watu wadde nafuata wano ku Celeb Jazz wenyini with King Smith they am subscribing gwe mbadde naye bamwita mwana Mlesa Lawrence yabeera ku kamera nga bijo okulamu nakwete efananye binyira nga